katufune Hon Geoffrey Lutaaya omubaka okuva e Kakuuto era omuyimbi. Bakama bange bakulembeze bannange emiti ebyenjawulo, bakama bange mu fraternity ya music ne bakungubazi bannange mwenna, Mukama mulungi ekiseera kyonna. Nze nno omugenzi nja mwogerako nga Katolubwama, sijja kwogera nga mubaka wa parliament kubanga nze mumanyi nga Katolubwama era mba mukazaako erinnya Anko Kato. Ffe tulyebamu ku bbo nti ffe nga bwe mutulaba abajja nga tukuba band music abo abakubanga ebyuma ku stage, regime yaffe yonna yatandikira mikono gya Katolubwama omugenzi. Kati ffe twalinga tuyimbira ku CD nga tuyimba ne bamisa kyabo bamayinja, naye ne batuyita ku Bat Valley ne batugamba tusobola obbongerako, ne mutandika okuba abayimbi ab'amaanyi. Singa banaabalaba nga muba ebyuma ebyo mugenda kufuuka abayimbi abagenda okwogeza ensi eno obwama. Era omugenzi oyo yali mpagi nnyo mu kutukwata ku mukono n'okutuyigiriza bebayimira ku stage nga bakuba ebyuma n'okuyimba, era asaba Mukama gy'ali amugambe nti tusiima. Ebigambo bino tubadde tubyogera ng'akyali mulamu, ng'era buno tugwe twera ku TV tubagamba omusajja oyo. Kyova olaba nti abayimbi bangi baddukidde ewuwe olw'okuba tuze tumwogerako mu lujjudde, ne bagenda n'abalala n'abakwatirako. So tuli bangi nnyo, okufa kwe kufuuse kyekango nnyo, so ng'ate abadde mulwadde ebbanga ddene. Anko Kato bwe yali ng'ali bweru ne bamulaga ng'ali ku life support, omuntu wali osobola oba okukkiriza mu mutima nti afudde. Mu biseera ebyo bwe bamulaga ng'ebifaananyi ebyo, niraba Mukama ebintu byakola ebiri ebyengeri. N'amala okumuggyayo eri gye tubadde tumulabira siza ku byuma, n'amuleeta ate n'amuggyawo mu mbeera eringanga ey'ekibwatukira, kuba abamu bagamba nti n'eggulu bamulabyeko. So byonna byonna Mukama bw'aba akisazeewo kibeerewo ekityo tetujja kumuwakanya, naye nga tumusabira omwoyo gwe Mukama aguwumuza emirembe, ne famire tusaba tugiteeke mu maaso ga Mukama abagumye kubanga ye waatali abantu ffenna wano olumbe bwe luggwa tujja kuvaawo naye mujja kusigala mu mikono gya Mukama awangale ayisa abasajja Kabaka. Tweyanza nnyo, tweyanzeege Hon Geoffrey Lutaaya ne maama Irene Namatovu twamulabyeko. Mu kaseera kano meeya w'Ekyengera omukulu Mathias Walukagga era mukwano gw'omugenzi katuuse obubaka bw'okusaasira.